Siona Josinzira tukwebaza okubanga ochekumide ku Projan Media TV esawa zino ngamba nkuletedde eggulire erigenda maaso mu ggwanga. Yes, omukyala amanyiddwa nga Zara Toto. Zara Toto yavuddeyo ku Twitter n'addamu n'atankula olutalo. Zara Toto yavuddeyo n'agamba nti bamutadde ku pressure okubanga yeetondera omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe. N'agamba n'oyo omuntu eyeetonda teyalinze, waliwo eyakozesa essimu yange okusobola okubanga yeetondera omukyala oyo, ekintu kye nali saagala. Zara Toto n'avaayo n'agamba nti Farida Nakazibwe tandisangako oba tanyambazangako, so sina ngeri lwaki mba mwetondera, ate nga yasooka n'okunnumba. Ekintu ekinyiziza abantu ku Twitter ne batandika omugamba ebigambo eby'enjawulo nga naye waabaddamu nga we mumumanyi, naye nga ekikolwa kye yakola si kirungi okusobola okubanga yayogera bubi eri omukyala ono era n'amwogerera nga omukyala wali nakyeyombekedde atasalawo ayagayagga a desperate woman, ekintu Farida tanazza muliro naye nga omukyala Zara Toto akyeyongera okuwanda. Commentinga ensonga yo ku mukyala oyo tusobole okubanga tweyongerayo.